Give us information where necessary. Akakiiko ka Parliament akanoonyereza ku mivuyo egiri mu kitongole ekitereka ssente z'abakozi NSSF olwaleero katandise okuwuliriza kwako. Abamu ku balabiseeko ebibiina by'abakozi mu mbadde ekya Central Organization of Free Trade Unions COFTU, ekya National Organization of Trade Unions NOTU, ssaako Job Richard Matua eyamulugunya ku nsonga za NSSF. Okumala akabanga abaka kakiiko kano babadde bali mu kwetegereza ngeri Dr. Samuel Omoki ne Penet Kamwesiga gye balondebwa mu kukiikira ekibiina kya COFTU ku lukiiko olufuzi olw'ekitongole kya NSSF. Matua yasoose okutegeeza nga bano bwe balondebwa mu bukyamu. Illegal nomination of the members to go and represent workers in a portfolio of 17.88 trillion. Somebody nominated himself and his girlfriend to go and represent workers on the board. Jesus of Nazareth, Muhammad of Makkah. Abakulembeze ba NOTU nabo bategeezezza ng'ensonga zino bwe bazimanyiiko. Sese yafunamu obuzibu mufu abakozi ne wabaawo ebintu ebitatambula bulungi mu kulonda abantu abamu, naye minisita yakkiriza n'abawa ebbaluwa ne batuula ku board. Kakati ffe minisita bw'amala okuwa abantu ebbaluwa ebakkiriza okutuula ku board tuba tetukyalina kyakukola. Aba COFTU oluvannyuma baweereddwa akadde okwanja ensonga era Dr. Samuel Omoki baweereddwa ekyanya asanze nga waliwo okunyonyolako kungi kw'alina okukola. Ono alagidde okuyimiriza mu kunnyonnyola kwe ng'abaka baagala okumanya engeri gy'alondebwamu ku bifo ebibiri ekyasabawandiisi wa COFTU ate ng'ali ku lukiiko olufuzi olwa NSSF. We had a letter from the ministry requiring COFTU not to nominate the members. And we used our due process. What was the date on this letter? When did you receive this letter? The challenge I'm having is that you did not alert us, so I don't know. I don't have the letter here, but I can give. If you given time, I can get that information because all these things are in our office. Most of the issues you are raising are some of the same questions we would ask the board. Now we are going to end up asking you questions of the board in a meeting of the union. For us to proceed well, kindly give another member, any member, to make the presentations. However, you are free to make responses. Akakiiko kawaliriziddwa okulagira ssentebe wa COFTU John Okecho okuba ebirayiro oluvannyuma lw'abaka okwekengera nti ebibadde bibagambibwa ku nnondamu y'abantu ababiri ku lukiiko lwa NSSF ebaddemu ebirumira. Okecho John swear in the name of Almighty God. Oluvannyuma ate obudde bugayegaye bwavuddeyo ekiwayi ekirala ekyo COFTU nga kiwakanya okulondebwa kwa bano. Sit on the board and the sake of COFTU. There was no consensus as to the nomination of the two. So there was no board resolution. So meaning you have never nominated anyone? Exactly. They are there on their own? Yeah. Not everyone supposed to attend the meeting. No. The unions were all represented? The 11? No. Which one was not represented? I'm not sure. But you are the chair. But Honorable, really, can you address a meeting in 2021 and you still remember the date, the time, the people attending? No. Akakiiko kano kaweebwa obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku bintu eby'enjawulo omuli engeri akulira ekitongole kino gy'alondebwamu, obuli bw'enguzi obugambibwa okuba nti buli mu NSSF, okwetegeeza engeri emirimu gye kikolebwamu n'ebirala. Okay, those are 5.